Kanshira. Tutandike bane soko mbeka video kashira gashumbako. Mu Uganda muno every lift me up. So bana ba police badala waba bouncer ne baba ina uniform bouncer ba ina uniform bya bouncer kubatero liba police yayise ekiragiro buli ayine ekintu ekikusa ku police akizeeyo. This is security but security wala Uganda police wala police nga balwana nnyo okutereza ekitiibwa kyabwe ne image yaabwe nga police ngola abambi bafaayo kubanga ngali gufunga na musango Megako bwe bagamba abantu obalina ba minister bali ba minister bali bantu ba bulijjo ngoba wabwe wa security temuddamu kukwasa basirikala abo nsawo kina we kyava we sijjukira bulungi bagamba ne bakiwera nti ono abajje yajja kukuuma tomukwasa nsawo yo kina emabiga kaundo ng'omwaka gumwe emabiga na kyafuluma koko bouncer yakwate ensawo baono ekitibwa kyaba abazze kuwa security tabaheupawo abajja sabazze kuwa security kubanga era ne mu processing omukyalo oyo ng'akutte ebbaga nga bw'agikutte singa abeerawo ekirowoozo bwe kisobola okutuuka ku muntu oyo asabye security aba talina ngeri gy'agenda kyeŋŋangamu ng'akutte ensawo either jasuula ensawo wansi oba kijjamu delaying so taking action emabegakawo kyaliwo kino bw'okyetanga ekibi tujja labika ng'ab'omutima omubi mwe temukisobola bwe kiri naye mu butuufu bwakyo just questions buli zajja obbuuza poliisi ekitiibwa kyammwe mukyagala kiseera owatukanga aliwo sente kiyiike mukyagala kiseera buseera kubanga there is time olabanga bageza nnyo bafa nnyo okufa ku reputation yaabwe how they are supposed to look nga bagenze mu bantu omuntu okukuuma nakyo kibuuzo kiryawo maybe omuntu ani akuumibwa naddala mu kaseera nga waliwo ebiseera bituuka nga awetaagibwa security nga teriyo naye ng'omu ayina basatu maybe if they can afford omuntu asobola affordinga ate nga babasasula omusolo okubeerawo kubanga shira si abasasula waliwo omuntu owa bulijjo abasasula omusolo naye time bwe tukanga security weyeetaagibwa nga teriyo It is kind of confusing because singa ba bouncer that is really understandable bana abera ne ba spice ne Lydia Jasmine namulaba ne ba bouncer naye ono simukozi wa government ayina kubeera nga akuma abantu bebe baba kutata we baba nono kubanga ne tata we ne muntu ngaffe yali ayina threats zali afunaga akaba mu security ante tuganye kati security bera yanjawulo ku Uganda ni police bano musolo gwaffe sigwe gubasasula ndoza ali akabinja ali bimna Uganda yenkana bajje babitubuulire ebibuuzo bingi ansa tono mujje mutugambe nti waliyo nga bambala uniform ya Uganda police nebbo nga musobola bahayaring n'abeera private officer nange nfuneyo kubanze nange bankanga seyo bangamba tujja kutagwe muwala gwe abakazi b'abantu bamponinga nze nasanga lyo omusiranga gwe onyumira ekyo tukimanya because omuna Uganda babamanyi sente zengulako sukali kwe kuva omusolo gusasula police naye kati ngandaba sebo yese imali eri avimba sebo alina police agikwasa n'ensawo kiba tekigatta bulungi balina tubali anti kati police tulinawo abantu 100 tumanye 100 ekyo kikuumani in case of an emergency bano babayitayo ono ne bamuleka ate yabasasudde akakadde tebasobola babaleka bali ne bafa Toma sirikala asulawo mission. Fisa tasula mission. Apana. Mission kukuuma ono. Kala waliwo 10 ekifa. Enanga ajja tunyonyola nze gwensinga okwagala ate tunyonyola ebintu tubitegeera bulungi nnyo ddala. Either bitegeera oba n'obireka. Obireka businge sisinga bireka. Kale ekyo kyekyo ninga si kibi. Bana njagala okwebaza omwana ono mu Uganda amanyiddwa nga Mr. Kanabe. He's Mr.